Mwabale kujja ketonye kagwake kemuyimirire kemutuule ka ambulera zonna kebabeere bapya mwandeteddeyo ku bisolo bye mwasaze abasize wano temusala oleeta ekisolo n'okisalira wano ne tuliira wano temwasadde idi nga tusaalira wano abali ewala eri mujja kuba mwesika mpola mpola batasobodde kwesika nja kugenderayo mpola mutena ng'olina ambulera nsabodde emabega w'omuntu atalina ambulera temweraliikirira enkuba ejja kutonnya kemwagale ejja bongera bwenaaba eyagala oli ku Star TV program KKOOTI YAMAKA Mulongo Sarah ng'emanya gange nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinziira okulaba programu eno n'enkukulisaayo yonna gy'obadde olunaku olwaleero kulikayo nnyo kansubire nti no bitambudde bulungi bwe bitatambudde bulungi togwamu maanyi togwamu ssuubi biyinza okuterera ate enkya inshallah alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo alwazizza kibi ddala so nga nafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala programu eno eragibwa buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV kwokka neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu ku Star TV kwokka abatasobodde kugiraba olw'ebizibu amasannyalaze gagenze obudde n'ebirala oba ogenda ku YouTube n'oteekamu nti Mulongo Sarah programu eno oba ogiraba
nyongera okukulisayo yonna gy'obadde, nyongera okwagaliza ekiro ekirungi gwali mu kulaba puroguramu eno, ate nyongera okwaniriza abali eruweero ffenna nsaba twekubireko mu bugalo. Mwebale kunyirira. Singa nno abakyala bwe mutyo bwe munyiririra abaami bammwe nga muli ewaka, naye ewaka mabeere temugaleega, enviiri ne muzisiba ebitambaala ebiddugala, mwenna ne mubala mu bulawuzi, kyokka ate ewaka abaami bammwe gye babeera, ate ng'abaami baffe be tulina okulabikira obulungi. Kyokka leero muzze kulaba Mulongo atagenda bawasa, mwenna mulinga bagita batya eminya. Twakubireko mu ngalo olw'ekyo. Awo ne ntumira ku baami abaagala okutulaba nga tunyiridde, naye nga bw'otunuulira mukazi oyo yonna byanyumiddemu, tekuliiko kinusu kyo wadde. Okyali ku Star TV program Kooti Yamaka, Mulongo Babirye Sarah ge mannya gange. Akaseko kasookako wano nga twakatandika, naye ate bwe tudda mu bizibu ebirala akaseko ne kakola katya, ne kakoma, ne tudda mu maziga, ne tudda mu birala. Neebaza mikwano gyange bonna abawagira Kooti Yamaka, neeyanza mikwano gyange mwenna abatuwa obuyambi ne tuyamba abalwadde abalala abatambula mulindeeko okutambula. Ate nenne webale okusiima neneebaza n'emikwano gyange mwenna abanzijanjabirako abalwadde bange. Nennyongera okubuuza wamma ku bali ku live stream, mikwano gyange mwenna abakolera mu nsi zonna nga mulaba puroguramu yaffe Kooti Yamaka, mwebale nnyo temujjanga okwo. Ne mbategeeza nti abalwadde bentwala babeera bangi, Katonda nnyamba olumu ne nzisuusa, olumu ne sisuusa. Nsaba okubasaba amabugo gawumalu, sisabanga ku mabugo bukyambeerawo, naye agawumalu ngeetaaga. Nali ntudde wano kyenzijjukira nti nalina mu lugoye lumyufu. Baliwo abali musomo mukadde, mwebale kunjagala, mwebale kukomawo. Mulimu feesi ze ndaba nga zo nzimanyidde ddala, anzimanyi, naye ate mulimu feesi gye sinnalabako. Omuwala oyo ate nedda si maama Wumala, omukyala oyo musiraamu ayinza okubeera ng'ali waka mweruyeru bw'ati munenenene, alina amatama galinga aga Mulongo, munenenene bw'ati. Ntambudde nayo emyaka giri emeka, naye leero nalowoozezza ne ngamba engeri gy'eriyidi ayinza obutabaawo. Sinnamulabako. Luli yatuula sayidi wali, ogwasooka yatuula sayidi wali, olulala yatuula sayidi wali. Njamunoonya njamulaba bw'anaabaawo. Oli ku Star TV program Kooti Yamaka, Mulongo Babirye Sarah ge mannya gange. Nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola, nyongera okwaniriza mu programu yaffe Kooti Yamaka, programu etalina ssanyu, etaba nnyo na mirembe, naye ate twagimanyiira, tubeera nayo ne tutambula nayo. Mwana muwala mmwe bentadde mufune essimu ya Amina, essimu zange teziriiko kati wiikendi. Bwe mutuuka ekigenda mu maaso kyonna mumumpe, mulina okutuuka ng'essaawa tezinawera 10. Bwe munaalwawo temugenda musanga wannyuka mangu ku Sande. Neebaza mikwano gyange mwenna abampadde amabugo. Mwebale nnyo, ate nze neekubira, ate mmwe abakadde mmwe mukuba. Neeyanziza ekyo 10 ky'otodde kigenda kutaasa obulamu bw'omuntu. Omuntu oyo bw'aliba yeebaza, naffe ajja tusabira. Tuyambe be tutamanyi, oba oli awo naffe abaali batuyambyeko tetumanyi gye bali. Nze nabanyumiza sitore yange nti nze yannyamba nali neepankanga bwe ndifuna omusaala ogusooka nja mumusasula. Nagufunanga leero yafa wayiseewo ennaku nga 2. Ngenda ngutwala bagamba sisobola mulaba ali mu intensive care. Tuddayo tubeerawo tulabe oba atereera, twagenda okulaba nga batuyisaako omuntu bamubisa ekisuuka bamutwala omutereeza. Tubuuza nti ate ani oyo, nti anti ye waffe. Olwekyo ffe twalabadde amaziga bwe tuba tukaaba, oli waddembe tukaabirako oba obutatukaabirako. Bazzukulu b'osigaza maama,
weeraliikirira Mukama Katonda abasaasira abakulembere era mutuuke bulungi. Ensi bw'etyo. Amannya go gwani? Amannya gange nze Perusiyawe. Ani? Perusiyawe. Oviiridde ludda wa? Nviiridde Matugga. Lwaki tewazze mu musomo gw'e Matugga? Mulongo jjo nazze naye abantu ne babeera bangi n'emmiisi nga kwe kujja n'ensula wano olwaleero nsobola okulaba. Kyabadde e Matugga? Nabaddeyo. Ekyabadde e Matugga kyo kyabadde kiyitirivu. Sikambuwalangako nga lunaku lw'e Matugga. Abantu baganye okwefuga, abantu nga bangi, abantu nga beesindika. Mulongo n'emikono mpulira ginnuma. Kale ate gwe wasaze amagezi n'ogamba nti olemereddwa eri osobole okujjaemu. Kale ensonga kyekuleese eyakusuzizza eruweero? Mulongo ensonga eyandeese gyetandikira. nze Mulongo okuva nakoma ofuna essanyu nga nina emyaka 8. Olina bazadde? Mulongo maama wange yafa nina emyaka 8. Ate taata? Taata wange nga bw'ali. Kitalo mukwano. Mulongo nasooka nembeera ewa jjajja nga maama wange akyaliwo mulamu. Nembeera ewa jjajja yazaala taata. Taata ne bayawukana ne maama. Maama n'agenda ewaabwe, nze ne nsigala ne jjajja ne muto wange yali anzirako. We nasigala ne jjajja taata yafuna omukyala omulala. Taata we yafuna omukyala omulala. Omukyala yagamba taata jjajja alya ssente nnyingi. Amuwa abaana abeere nabo. Maama yajja n'atujja ku jjajja ne tubeera naye muka taata. Mulongo nabeera ne muka taata. Maama wange yalwala. Ne bajja ne bagamba muka taata maama waffe mulwadde muyi. Yagamba abaana tebava wano. Taata waffe yali akola safaari nga tabeera waka. Era taata teyakitegeera nti mukyala we yalwala. Mulongo maama yafa. Maama we yafa bajja ne babika. Kwa emyaka 8 nali ntegeera. Maama yagamba tewali mwana aseguka wano kugenda kuziika. Mulongo baziika maama wange. Abakazi twekubireko mu ngalo. Nze emisomo gyange abaliyagala okujja mulijja, abataliyagala temulidda. Kino kyogera nga kiri ku rekodi. Abakazi mmwe musinga okunjagala naye mmwe muntumisa erinnya ery'obulogo kuba ffe tusinga empisa embi. Nze mbagamba nnyo nti buli kyokola omwana wa munno naawe kirikola ki? Omwana afiiriddwa nnyina ne bwe liba ssomero nga ligenda mu bibuuzo. Wakiri bagamba mumuleke amale okukola ebigezo temumubikira naye olubimala ng'okola ki? Mulongo maama wange yaziikibwa. Taata yakomawo nga wayiseewo ebbanga engeri gyakola nga safaari. N'amugamba no maama Naka yafudde. Naye baanoonya abaana. Ne mbagamba nti abaana tebalina gye balaga. Taata baali bamuwuuza. Taata naye teyakitwalanga kikulu. Mulongo twabeerawo ne muka taata. Muka taata yatulabye akakanja. We yategeera nti maama afudde. Mulongo muka taata ekyavaamu n'agamba nze bangabe ne muto wange bamugabe kuba nze nali omwana omukulu awaka. Taata yali yanjagala nnyo buli ke yaleetanga ng'avudde safaari ng'akawanze. Omukazi yakwatibwa obujja ng'azaddewo abaana awaka. Kuba taata buli mukyala gwe yawasanga yamuyitanga maama Naka nga tamuyita linnya lye. Nawe yazaalanga omwana waka yamuyitanga maama Naka nga tamuyita linnya lya mwana we gw'azadde ewaka. Maama obujja bwamukwata muka taata n'agamba bangabe. We bangaba maama yalaba nga gye bangabye nnina emirembe. Mulongo nali mugezi nabeera nga nnambemu mu kiraasi. Maama yanzija gye baali bangabye nga nsoma nanziza ewuwe. Olwo nga bakyankalanye taata. Taata avudde ne Kampala agenze entuŋŋamu. Nabeera ne maama taata ng'ali ntuŋŋamu muto wange yali singo. Nembeera ne maama n'antulugunya. Nze neetikanga ebidomola by'amazzi ku mirirwano kwonna naye nga ngula bitabo. Naye nga taata ebitabo abigula n'abiweereza ne bibeerawo. Mulongo natuka ogenda mu piriyodi.
Maama yaŋŋamba ombuulira ng'ogenda mu piriyodi. Maama saamugamba. Nali ndi awo maama ng'alaba empale zange zigenzeeko egundi. Maama naŋŋamba mwana gwe oli mutemu. Watandika ddi okwegatta n'abasajja mwana gwe oyendera mu maka gange. Maama yangu kuba nali ku ssomero nga nnyimba nga ndi muyimbi. Olw'olunaku Mulongo silirwerabira. Twali tugenda mu competition esembayo nga nayimbidde essomero lyaffe ligenda ku finals. Nga nze nina okuyimba Mulongo. Ate nga nsomera bwereere kuba ne school fees taata yamuweerezanga nga maama amuliya naye nasomeranga ku magezi gange. Mulongo maama yantika ssaawa 11 nantwala entungamwe ewa taata namugamba kwata ekyana kyo kimalaaya kireeta abasajja mu nnyumba yange. Naye Mulongo nali muto kuba nali mu P6 nga ndi muto nga nebyabasajja sibimanyi. Gamba omwana oyo ne bw'aba awuba nga muto ng'awaaba mbadde gwoba maama. Nze omwana owange owa Antoni ali ewaka kyekinonyesa Antoni gy'ali mumutwalire nga nze bakisimu ekubira emiggo ekyo nekiggwa. Tulabiridde bannange ffe abaana gotayiza nakumanya nti kuba omuzaalo oba si kuba omuzaalo. Ate abaana ffe be tulabidde tubafunyeemu essanyu gwakakasiza ku kiti ono owuwe agenda kukulabya maziga. Era naye osobola omulabirya n'akuyamba n'okusinga babo b'okola ki? Abakyala tuli mu musomo. Temulowooza nti Mulongo anaasomesa ddi. Sigenda kuteeka wano olubaawo nti kati omusomo gukoze gutya? Gutandise. Bino ebituze nasomanga ebbaluwa nga bagamba tebiriiyo. Neŋŋamba sigenda kukola misomo kiro. Kambikola emisana ng'ensi ekola ki? Ate nga n'atamidde tatamidde. Ani atalaba? Ani atamidde? Ani atawulira? Mulongo maama yasuula ewa taata. Olwo nga bakyankalana ne taata. Nasigala ewa taata. Nensoma P7. Saadi taamu. Maama najja. Maama we yajja nali ngeze ku kyaki. N'abuuza ono ali ludda wa? Mulongo nakomawo nasanga maama ekikomera kikutte omuliro. Nga muka taata ayomba. Lwaki yawaagulira omwana ebyokulya byonna bijjudde mu nnyumba ebirungi simanyi yamufuula mukazi we. Mulongo nali ku bbali ku kageeti nampulira nga maama ayomba nentya neneekweka ewa neiba. We neekweka ewa neiba nerowooza maama ajja kumala asimbula agende fubutuka ewa neiba nzire ewaka. Maama teyava waka. Nembeera ewa neiba nga neekwese mu nnyumba wiiki nnamba. Mulongo nagamba kanfulume oba nkuba nzite naye kanfulume sikyalina kyakola. Mulongo nafubutuka mu nnyumba ya neiba nezijja maama yankwata yankuba emiggo nga wannangira obwenzi. Lwaki ebyokulya biri mu nnyumba taata wange si yabigula abasajja be babigula naye nga Mulongo kitange yali ngagula ebyokulya kuba yali akola mu woteeri. Taata yasirika nga takyalina kyakwogera. Taata we yakomawo leggulo ku mulimu yamugamba taata naamu. Kendeeza ku microphone ezo katono nzirayo gino giwawaddemu. Kendeeza ku gwa guest tulinaani tulina Solido. Solido. Hadija ne bwabaliraanye nnyo. Mulongo maama yagamba taata omwana oyo sikyamwagala mulaba mu maka gange sifumba na mujja wange. Mukwata ofune gy'omutwala. Mulongo taata yangeza 10 n'ateka ku bbaasi okuva entungamu. Nangamba genda mu bakojjaabo naye nga gyasindika simanyiyo nga ne maama yafa dda n'okuziika saagenda. We natuuka e Kampala nali nnina kojja gwe mmanyi. Kojja oyo yankwata n'antwala mu kyalo gye baaziika maama. Mulongo natuukayo n'embeera yannyiga kuba nasagawo kojja wange omukulu yali ayagala kundeepinga. Mulongo nadduka. Ne ŋŋenda waliwo owooluganda lwa maama ng'alina omuwala gwe yazaala ne ŋŋenda n'embeera naye. Mulongo we nabeera n'omuwala oyo yali mukyala mukulu naye nga bamaama baffe baali baluganda nabeera naye. We nabeera naye Mulongo era embeera n'ennyiga nefuna omuvubuka ku kyalo. Mulongo we nafuna omuvubuka ku kyalo nefuna olubuto. We nafuna olubuto tukozala olubuto lwannumira bukisi 2. Naye nga tukyali e Bugerere nga maama tannantwala ntungamu amaze okuyomba ebya paadi. Yakwata ebintu byange byonna n'abikuŋŋaanya. Empale ze nali ndwaliddeko. Era we yali angoba eri era nali mu piriyodi era ebintu byange n'abikuŋŋaanya n'aŋŋamba genda ozunge n'ensi.
Mulongo sakitegeera kusunga nansi kitegeeza ki kuba nali muto. Mulongo nafuna omuvubuka ku myaka 15 yali yazaalako ng'alina abaana 4 ng'omusajja bukulu yali asinga obukulu. Mulongo natuka okuzaala. Abira kirendako kikivwa mama wajali. Olabye tokaaba nnyo omutwe gujja kuluma. Owuwo naye tewamuziika. Olabye nkulabye ng'okaaba nnyo okuva we twatandise. Bifaanaganye mukwano. Tokaaba nnyo, tokaaba. Mumpeereyo amazzi, Amina nfunirayo amazzi. Bifaanagana mukwano. Nkulabye okuva natandise okwogera ng'oli akaaba okufa obufi. Ensi bw'etyo, olunaku lujja kukya amazzi gage mukaabye gakale. Olaba ffe be munyumiza abataayita mu mbeera eyo naffe tukaaba naye ate mmwe abakiyitamu. Mukama ajja basaasira. Ow'amazzi mpaayo amazzi ga 10 ogampeera omukyalo. Tompa gannyogo gannyo naye ng'ate nga tegookya. Egajja omukola obulungi. Omutwe ogujja kuluma. Aha, bwe wafuna omuvubuka. Mulongo ng'afuna olubuto. Ayo 10 Amina. Mulongo nafuna olubuto lwatukozaalibwa lwannumira wiiki 2. Oli baaba najja n'agamba omusajja n'amugamba nkubuulire omwana agenda kufa kuba kati olubuto olumuluma naye muto talina kyakola ki kyamanyi. Tugezezzaako buli kintu kiganye. Baasita ne bantwala omukyalo omwo. Omukyalo yali mukadde nga mukadde nnyo simanyi bala kati akyaliyo kuba emyaka mingi. Yali musawo muganda naye ate ng'azaalisa. Mulongo omukyala we yantululako yagwa eri n'agamba omwana w'abandi. Omukyala ono lwaki teyaleka omwana wa munne? N'agamba omukyala ono kikyategeeza. Mulongo omukyala yalwana nange okunzaalisa nezaala omwana ekyemabega ne kigaana. Omukyala n'alwana n'ekyemabega Mulongo nezaala omwana. We nazaala omwana nezira kuyolekeya nazaala wange. Nazaala wange nandisa akakanja Mulongo naye tebyannumanga kuba nalina biyitamu. Mulongo omwana wange n'alwala ng'awezezza emyaka 2. Bakuyita Saidi wano. Omwana we yalwala eri mwetoloole erisaba tweme kukozesa wano kubanga tukozesaawo. Mulongo omwana we yalwala ng'awezezza emyaka 2.5. Omwana n'afa Mulongo nali muto sirina kye mmanyi. Ndi wa nazaala wange. Owuwo gwe wazaala? Gwe nazaalira mu bulumi n'afa. Yafa wabbanga? Nga wa myaka 2.5. Naye nze Mulongo nali wa nazaala wange. Yali akuza ate? Nazaala wange yambonyaabonya nga tulya enkolokolo z'amayuuni naye ng'alina emmere. Ekyo oba wagenda nakyo mukwano. Mwaliko ku leediyo nga tusomesa olutwe? Mwaliko nga nsomesa omudibo? Omumanyi enjogera egamba nti gundi ekyogero kye kyanoga. Aba bakimunanza muto naye buli gyagenda baggulira muggulire. Buli gyasanga asanga mirembe myereere. Buli lwasanga nga munene nsangamu maneja nangamba nkwadde omulimu. Munene ngenda okupangisa ennyumba landlord nangamba mbadde njiweera emitwalo 8 naye ngenda kuweera ku 5 kale ndikwongeza emyezi egijja. Na kino yagenda nakyo yonna gy'alikola ki? Obulamu bwakkaluubirira kuba wasimbuka n'ebizibu okuva gye watandika. Toyina nagwe weekwasa nti oba nazaala oba ani bana balina kubeerera bazibu paka gy'oliraga. Omwana yalwala atyo. Mulongo omwana yalwala yatandika ozimba. Omwana we yazimba n'atandika oyubuka. Omwana taata we n'avaawo waka taata we baali balina ebyalo 2 n'ava eno gye lwali tubeera n'agenda ewalala. Omwana we yafanze Mulongo saategeera nti omwana mufu. Nazaala we ng'agamba situla omwana omutwale mu ddwaliro bbaawo gy'alaze. Mulongo natambula n'omulambo mayiro nga 45 naye nga simanyi nti nsitudde mulambo. Mulongo otuuka mu ddwaliro ndaba abasawo baazijjako omwana bamusiba amagulu. Koza ate omwana wange nga musiba amagulu nvudde naye omwana wange waka mulamu. Ne bagamba omusawo n'agamba oyo omwana akyali muto naye omwana yafudde dda bagezera omusiibule waka ng'omwana mufu. Mulongo naziika omwana wange naye omulambo nagutuulako bw'omwogo omwana wange nga tewuli wa famire yadde n'omu. Mulongo ensi yankalubya. Mulongo omwami namuleka. Omwami we namuleka nga nemeseddwa nazaala wange nafuna omwami ow'amagye.
mulongo awo nefuna ku ssanyu mulongo nafuna essanyu neŋŋamba mukama nnyambye efunye essanyu nembeera bulungi mulongo nenyirira naye nga tewali wakikakyala wange nze nga nakyayibwa mulongo omwami wange oyo yagenda mu lutalo teyadda gye nali nfunye essanyu. Oli ku Star TV programu KKOOTI YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange nyongera okwebaza abantu b'eruweero okujja abangi bwe muti mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okwebaza abantu bonna yonna gye mbadde gye mpitidde mwebale nnyo mwebalire ddala eyakasooka okulaba programu eno ng'oli ku TV tulina programu eya radio okuva ku ssaawa 5 paka ku ssaawa 7 ku Star Radio kwokka 87.5 abali e Bulaaya radio mugifuna ku Star Live Stream muteekamu nti Star FM UBC Kampala noba ng'osobola okufuna byenjogera ku radio ssaawa 5 paka ssaawa 7 nebaza mikwano gyange omwami yafiirayo oba tetakumangawo obukomi mulongo omwami yafiirayo mu lutalo nandekera omwana nga myezi 6 omwana yakulekera myezi 6 nandekera omwana nga myezi 6 mulongo nga we twatuwera mu balakisi naye nga omwami famire yali yasigaza senga we yekka nga gwe yasigaza mulongo nagenda wa senga w'omwami wafunamu balakisi omusirikale mulongo era nali sinakula bulungi nga akyali muto mwalimu bafaale mwalimu bafaale omutwe ogugenda kuluma nnyo kaaba nnyo mpayo ku mazzi wano nange mulongo nabeere wa senga w'omusajja senga w'omusajja yandise akakanja nina omwana muto naye nga mugamba omwana mulwadde akola parada y'ekikumi n'agimenyamu nagamba muweeyo omuwekeemu haafu ekitundu n'ekitundu n'ekitundu kimuwa olulala mulongo embeera yankaluubirira sijja sobola kudda waka bangoba mulongo nafuna omuvubuka omulala omwo nagamba sikoma olw'embeera nafuna omuvubuka omulala omwo mu jjinja mulongo namuzaalamu abaana 2 naye nga bw'alabirira n'omwana wange mulongo omwana owokubiri yali aweza emyaka 2 kitundu omusajja naagweddayo omwana owokubiri yali aweza emyaka 2 n'ekitundu omusajja oyo naye n'agwa eddalu omusajja we yagwa eddalu omusajja n'afa mulongo nenkwatako omwana omu nemulekera nazaala wange neŋŋamba nedda ekijje oba taata azitale osaze wanzite kubanze taata teyanoonyako nawe nagenda teyaddamu kumanya bandiruddawa nakwata omwana wange nenguma omwana ndinayaawo neŋŋenda naye wataata neŋŋamba oba taata bangobe nesikyalina kyakukola ekimala mbonyebonye kimala mulongo nali sina na transport nalina 5 zinja jinja tukamupaaka natuuka mupaaka nalinya baasi nga sirina na sente zisasula mulongo naye omwana nali mwambaza sikaati nga talina na bulawuzi ne bebisho waliwo omwami yali aninaanye oyo antunuulira naŋŋamba kine mugamba ŋŋenda ntuŋŋama naye sirina sente omwami yasasulira baasi natuuka entuŋŋa 9 gwa kiro netuuka ewa taata nenkonkona naye nasanga bayabuka nadda n'oyo maama ate nga yawasa omukazi omulala mulongo nembeerawo naye nga ngenda nennimira abantu buli mulimu nze mulongo sirina mulimu gwesikoze buli mulimu nengukola entunga muwagaana mulongo neŋŋamba kanzire ku kibuga njiye nenkomawo n'omwana wange mulongo nembeera ku kibuga nga ntetenkanyanga omuntu nepangisiza akayumba mulongo nefunayo omwami omulala naŋŋamba nkwagala oli mukyala mulungi mulongo namufuna omwami nze mulongo gwolaba saasoma naye funa abasajja ba diguri nze saasoma nesifulako omusajja atalina diguri abasajja nfuna ba diguri mulongo nazaala mwami oyo omwana olwo famire yange etandise okujja gyendi mulongo natukozaala neŋŋenda okunnongoosa mwana banongoosa mulongoosa era lakatono mpitireyo
nabulako Katonda okuva Mulongo era dokita yakomangawo nankyegera nga mukazi gwe olina Katonda. Olaba abuuza ensieta mukazi gwe olina Katonda. Mulongo omwana we yaweza emyezi 3 omusajja yagenda. Nenga Mulongo sina kweshalinga naye ennaku. Sina mmange. Mamange bali bava Rwanda nga basenga kuno sina kweshalinga naye ennaku Mulongo. Era olwaleero lweshalinze ennaku yange Mulongo naawe kyemanyi omutima gwe tatoboloka Mulongo. Nenga mbeerawo ze nenkaaba Mulongo netula mu nnyumba nenkaaba netandika olabira omwana wange ndi wa kiso. Omwana nemulekere nempangisa akazigo ematugga. Netandika ogenda makampuni Mulongo ng'akola ndi wa Lukindo. Naye omwana nga mulekere omuntu namuwandusa 10 olunaku. Nengenda nekola nenjiyiza abaana bange Mulongo naye muka kitange teyatuula Mulongo. Mulongo nalibeera obulungi nembeera obulungi. Nga ndabika bulungi Mulongo. Yatandika otuma abaana be nga bajja ewange. Mulongo abaana bajja ewange ne babba ebintu byange engoye empale biki. Ne mukubira essimu ne mugamba maama abaana bazze n'ebintu byange. Maama yaŋŋamba toddamu tusirikirako binyoto tumanyi oli munaku oli masiikini. Ng'olwala nadde olinavunyu otonya butonya onoonya kufiira ku baana bange. Ekyo mulaba olwala ne sirimu enovaamu vunyu. Mulongo nawulira nga nfa. Mulongo bakola pate olw'ebintu byange bye babba ne bannangira kawona balasirimu ngenda okufa wendo nyevunyu mbamanyira. Mulongo embeera yatabuka nga ntandise okufuna akabengereza manyidde embeera ngumye ntandise okwekolera. Mulongo embeera yangalubya n'ekifaananyi kiri omwo. Mulongo nalwala nadda kundirire ngaba Mukama nze leka ndeka Makerenda nfe Mulongo. Mulongo nalwala naye namala nenzira engulu neŋŋamba abaana bange banakuŋŋanze. Mulongo nenzirayo ku ddagala. Naye awo salingenda kufa Mulongo. Nenzira ku ddagala Mulongo neŋŋamba kankolerera abaana bange. Mulongo nenzirayo naye Mulongo. Muka kitange teyatuula. Babeera n'emikolo nga bampita naye nga bampita kunjerega Mulongo nga watuula emikolo nga baŋŋamba okyanaaba nnyo kwayoza. Mulongo nenkaaba amaziga. Paka onalekerawo ogenda ku mikolo gyabwe Mulongo nensigala ewange. Mulongo eddagala ndimisa. Nenzirayo. Nsaba okusomesaamu awo katono. Abaana abawala naddala abasoma n'atasoma ne bw'obeera waka. Ebizibu ebingi bireetera abaana okufumbirwa amangu. Ebizibu ebingi bireetera abaana okuzaala amangu kubeera bw'ofumbirwa oba olina okuzaala. Bw'obeera n'ebizibu olaba ng'omuntu akuwadde 10 ye Katonda wo kwolwo era aba asobola okukozesa omubiri gwo nga bw'ayagala. Oba tosobola kugamba nti nkebeze oba sikebeza kubanga oba otunuulidde ekizibu ekiri awo kwolwo. Sigaanye n'abafumbo abeekuumye omu ku bonna ayinza okuleeta akawuka. Naye abaana nali mu misomo gy'abaana. Abaana abato ng'omukyalo ono bafuna nnyo akawuka olw'okuba bataasa embeera ey'enkya. Tuli ffenna oba embeera y'okuba nti sina always, embeera y'okuba nti maama yange oba tata yange oba nnyina kufumbirwa. Olw'okuba ofumbiriddwa akaseera tekannatuuka. Jjukira obadde weeremereddwa ng'oli omu kati bw'ofuna bebi mufuuse bameka. Omulimu ne bw'oba ogenda kugusaba wakubuza olina omwana nti nnina embeera eyongera kukola ki? Embeera y'omwana ono eyongedde omukaluubirira okuva bwe yali omuto. Tulaba nti ne bw'afumbiddwa era eyongedde kukola ki? Tulaba nti embeera eyo era amuleetedde embeera eyo awangudde ekisembayo amuwadde olumba olutagenda kuwona. Kati amaaso gonna tugenda gajja kuyamuleetera embeera eyo okubeerawo tugambe oyo omwana sirimu we yamukola ki? Olabe yaleeta embeera eyo bwali obutaala. Kuba si yakuleetedde obulwadde bw'okola ki? Mutabani wuli abadde atudde wali. Omukadde ono nninga yabeerako naye omusomo oguwedde. Ayita eri emabega. Naye ate aba ategeera bulungi kuba kyemmanyi era agenda kukola ssusu. Era namubuuza olagawa n'agamba ngenda kukola ssusu.
yangu omunoneko. Mama nase wajja. Sebo. Waliwo omukyala tannaba kutuuka. Wajja ne bwe makyali wano ku stage omumutwalire. Mbaweemu ku budde obusingako buli tulabe. Weebale kumulabirira. Weebale nnyo. Abazadde weebati batera kubeerako baana bawala. Naye omuzadde ono ne luli yaliko mwana mulenzi oba yeggwera. Mukama akusasula ebirungi byereere. Bambala ngatto. Kale mwambala eganye nno teteredde. Yambaza ng'era bw'oyambaza ewaka. Bano baveeko. Ekigere kiganye okutuuka. Okituuse. Kale. Muke mpola. Oli ku Star TV programu KKOOTI YAMAKA Mulongo Sarah gemanya gange. Na nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola, nyongera okubuuzaako mukwano gwange, nyongera okusaasira abalina obuzibu obuteebereka, nyongera okusaasira abalwazizza, so nga n'abafiiridde. Eno ye ndiri eyasooka. Wano we tunakutandika ddagala. Naye era ng'oli mulwadde. Ndi mulwadde. We waliviirako mboba ofoofe. Wakola kibi. Mulongo mbaddewo nembeerawo emyaka 6 nga neepangisiza noonyeza abaana bange school fees n'ekyokulya kubeera n'abali erinze mbayamba. Nabo be nabalekera tebalina buyambi, nina abaana 4. Mulongo we nabeerawo emyaka 6 neŋŋamba naye lwaki siddamu n'enfumbirwa. Ngolokale natambulako okwo ne bambulirako ebimu naye era nga sirina ssente zikola ki zisobola nga ngendako ne mu kyaki. Neŋŋamba lwaki sifumbirwa nengenda gye batukansolingira. Fune gw'owangaala naye. Neŋŋamba nange nkoye okubeera obwomu, nkoye okwegulira emmere. Abalwadde bafuna bannaabwe n'owangaala ne munno ne mubeerawo. Abalala muwoza mbu muli wano muli bafumbo oyina ne bbaawo kyokka oyina ne b'oyendako 3. Nimbye. N'omuntu okufumbirwa owulya sitore ye n'atoono n'afuna omulala. Ko tosobola kubeerawo nga toli tofumbiddwa. Yes, osobola okubeerawo naye ye bw'akyagala. Naye mumwe kennyini omuyimiriza nga mufumba ekyalo kyonna kimumanyi nti omukyala Kamada. Butereevu weebale nnyo. Nga talina nga 3 abalala. Mbaleke. Nze mukimanyi sikolagana na mukazi mwenzi, kyabamanyi bakimanyi. Mbalaba nga mulina abasajja nga 5 n'oyimirira wano n'enkubuuza nekyoyina nga sikiraba. Naye mmwe mulowooza eyo embeera nnungi olumala nga mugamba abasajja benzi benda kuki. Kati lwaki mujja okubandoopera. N'omutunya nga bode yamulese mu musomo si yemuzzaayo. N'omutunya nga akuliraanye mu musomo bino ebintu mubiwulire abali wano n'abataliiwo. Nga nammwe muli ne bannammwe ababaliraanye si wesooka neevuga halo Jackson ndi musomo I love you. Bugenda okulowooza bambi boyfriend wamukubidde. Bugenda okulaba ne Mulongo tanava ku stage. Halo Dennis. Ndiye ne wasenga gwe nagamba kuba onaamukyalirako ddi nga akumbuuza. Muli musomo gwe gumu Mulongo akyatudde ku stage. Ogenda okulaba. Ono sigenda gikwata ono Kamada yanyimye ne ssente z'omusomo yamanyi. Bwaddamu n'ofumbirwa. Mulongo nagenda gye batukansolingira. Nengamba kansala maze emyaka 6 sina mwami. Naye mpita mu kusoomoozebwa. Ne mugamba njagala omwami anaasobola okunkuuma n'abaana bange. Mulongo nafuna omwami. Naye ng'ekingoba Mulongo tekitudde. Mulongo nafuna omwami n'agenda ewaka n'akyala. Nze tewali muganda wange n'omuyajja mu kukyala kwange. Okugyako mikwano gyange. Mulongo banguba embaga empeta. Mikwano gyange ye gyali ku mbaga yange ne taata wange n'abasigadde tebajja. Mulongo n'embeera olwava bwetuti mu kanisa. Mulongo saddamu saafuna ku ssanyu nti oli mugole. Saafuna ku ssanyu nti oli mugole Mulongo. Omwami we yatandikira olwamala okulayira wali n'anteekako empeta. Mulongo namalewo omwami emyezi 2 nangamba takyayagala baana bange.
nenganga mugamba twalagaana onkumira abaana nsuulewo abaana bange bamulekwa batalina genda bbayo amasiina mmange siina wadde namuntu wakikagenda kunyamba ne famire yaabwe tebasobola nangamba nze saagala baana mulongo omusajja yakola buli muze omubi ogwa buli kika nengamba kasooke ngendeko ewaka wiiki ng'emu nenfune wa ssenga wange kwe nali ntwalanga ssenga wange ku kyalo nembeerayo wiiki emu omwami okkuba essimu yaŋŋamba nnyabo nkwegayiridde jangu osayiningire divorce kuba sijja kusobola jangu osayiningire divorce ne mugamba nkupulire siina buzibu kasijja kusayiningire siina kyakukola kuba yaŋŋamba yayagala obulamu bwe bugende mu maaso ne mugamba siina buzibu kubeera ne ku mbaga baŋŋamba yeepanga tujja mulaba oba anaamalayo omwaka nze nga ndowooza mulongo byakuzannyanga ekingoba tekitudde mulongo omukakitange natuula mulongo omwami namulekeera n'awasa nga ndagabula bufumba emyaka 2 naddamu nepangisa akazigo mulongo abandaba bambuuza omwami ali ludambagamba omwami yagenda bweru mulongo bagamba omwami yagenda bweru bamuwa emyaka 5 naye nga njagala embeera esooka etereere mulongo nadda mu kazigo naddamu nepatanya embeera nangana nga muzikampuni nenoonya 10 abaana kye banaalya mulongo buzibu ki obuliwo olwaleero mulongo obuzibu bwe nnina omwe embeera ey'okutawaana omukyalo omu yanzijako omwana wange nangamba yita ngende nkuwererera omwana wo ndaba tolina busobozi ogira otobako nabaana omulongo nakwata omwana wange nemugaba mulongo nagaba omwana omukyala yagamba omwana wange agenda muwerera mulongo omukyala yatwala mwana wange mufulawusigalo waka ng'amukuba emigo omwana alina n'enkovu wano ku mugongo wano yamukwatanga n'amukalula ng'amufudde awo sigala akola waka kati omuntu omu afuna essimu yange yagijja mu simu yoyo omukyala yagimubako nga tamanya ankubira essimu angamba omwana wo jangu otaasa omwana mulongo nagenda natambuza bigere okuba ematuga paka kawempe era we natuuka ku mwana ne mubuuza osobola otutambula omwana nangamba mami nja tutambula ne tutambula ne tulukomyawo paka matuga ku bigere mulongo embeera nenkaluubirira kampuni gye ndali kolamu omulimu ne baggalawo abachina kontrakiti yaabwe neggwako ne bagenda mulongo embeera enkaluubiridde school fees w'abaana ng'omukyala nsobola okukola wemba nokonnako kembaawo kasamba nokuba okusiika mogole kuba okusiika kikasamba ne kapita osobola okukola kuba mulongo nze ne landiroodi yansuulira ebintu wabweru abaana ne bakaba ne bamugamba nedda mami muleke omukyala nakwatibwa ensonyi nazza ebintu byange mu nnyumba nangamba naye nnyumba si ya kitaawo kati taata we namuyitiramu ne mugamba ebintu ebyo taata yaŋŋamba mwana wange nakaayi maama omwesonyiwe ne baganda bo kuba buli ekiriwo kyonna mwana wange kyoyita munkimanyi naye lwakuba ndi musajja ne mugamba taata lwaki tewaŋŋamba okutuuka bonaabona bwenti nga kyepita mu taata okimanyi naŋŋamba eri abazadde bye twerekereza naye mwana wange kyoyita munkimanyi wabula baganda bo beesonyiwe era nze mulongo nze ku lwange ndiwona baana bange na kitange yekka kuba bo benyini bamala ne batuuka okukola nga bakola ebintu byabwe byamalogo mulongo bantwala mu kika ne baŋŋamba ndi mulogo ne bantuza famire nga bulaba abantu be batudde wano ne bannangira obulogo mulongo nakaaba nga siroga kako nga bo be bandoga taata naŋŋamba mwana wange guma ne baŋŋamba nze mukulu ewaka ne baŋŋamba nfukamirira abato mulongo nafukamira nasinakyakola munange nze mwakwata embe n'entondo nembeegayirira munange ne mbagamba munsonyiwe naye nze mulongo tewali alinnya wange mulongo ne wendwala nembeera ku kitanda ntuka okuvaako nga ndi bwomu mulongo nze eryo lwebutuuka olunaku mulongo nefumba amazzi abaana ne banywa abaana we bali awo abaana bange baali balabika bulungi wemberedde ne ssente naye omukazi we yategeera nti nina ssente buli kintu mulongo nekigwawo mulongo abaana bange mbagala sobola basuula saagala bayite mu mbeera gye nayitamu mulongo mulongo abaana bonna baana bennina balamu tekuli mwana mutwadde bonna balamu naye mulongo yembeera gyempitamu ey'okunyigirizibwa njagala abaana bange mulongo basome abaana bange batuula ne bagamba mulongo nga fiuca ebitebookera binene nowuliranga mulongo gwawo olumu nagamba naye neddaka nette nfe n'abaana sijja kusobola kulabirira buli lunaku ekyo mba nnimbye tuli ffenna simanyi kulimba simanyi kusuubiza
abantu bano bajja kunyamba olwaliro naye nkya tebagenda kukola ki ngate nyina n'abalwadde abakadde n'abalala bane njagala ensonga y'omukyalo no tugimale omulundi gumu nze ngenda kuyambawa ne bwe tunaamuwa kapito ng'ekimugoba tekimutadde wagenda okubeera obuzibu ate sijja kubayita mbagambe kati kimutadde munsondera akasente era nedda olwaliro tugenda kusondera mukyalo ono labyewo wali ekutiya yange ey'emmere onaatandikira okusiika tusonde kalaayi tusonde sente z'okuzalandiroodi ezisooka tusondeko ekintu kyonna tutandikire awo ekyokola tetugenda kuba nakyo naffe tetuli bulungi naye waakiri akatafaali ako tugenda okusindikako mu maaso gabanga omwana badde asula njala leero n'enkya ne luli enjala tagenda kukola ki tagenda kugisula kizibu nnyo okuba nti oli ku ddagala noba nga tasobola kulya bulungi obwoka obuzibu ne bw'oba okola ne bw'oba okola otya naye nga tolya bulungi leke zituuka ekiseera ne ziwangula amaanyi ne gakola ki ne gabula lwekyo nsaba omuntu yenna akwatiddwako ku nsonga y'omukyalo ono kyonna ky'olina transport waakuzza ekalule mutereke tomukwatako sente zo mwogenda okugula supu mwogenda okugula sabbuuni kabale okatereke kyonna ky'ofiisa tukuŋŋaanya 2, 3, 5 naye nze binnyambira omuntu wange era n'abeera bulungi. Oli ku Star TV program KKOOTI YAMAKA Mulongo Sarah atummulemu katono nnyo ate tukome.